akatayi tekasala na lujja ennyonyi n'eryoka etandika okuboyaana mu ngeri eyatengula buli omu emmeeme. Ennyonyi bwe yazunganga mweti wamma ggwe n'olyoka olaba buli omu bw'atunula ku munne n'okutya okutalojjeka. Ennyonyi nayo yiiyo terudde etalantusa okuva mu bwengula n'ewanukayo n'eyolekera ettaka ku misinde egyakaasa mmeeme. Abasaabaze abamu olwo nno batandise okuwanjagira nnyini ggulu, n'abalala beenywezezza nga beetegekera okuwumira ettaka akaseera konna. Wakati mu kubwatuka okw'ekitalo, ebikiwawaatiro ekyaddo kiikyo kikonye olugongogongo lw'olusozi, kinogoseeko ne kigenda nga kyebongera mu bbanga. Ye nno ate gye kivudde nga kiringa kye batumye ennyonyi ne kigitemako ekyensuti kyayo. Abakozi b'omu nnyonyi babiri n'abavubuka basatu baabo batalantuse ne bawandagalira ebweru mu bwengula. Ne matatu waabwe naye wuuyo gwe babadde bazannya naye wuuyo abagoberedde. Ekiwawaatiro ekya kkono nakyo tekirudde kimeguseeko, kibuuse, kitomedde omumwa gw'ennyonyi, kigwabizza, kigudde wansi. Bannange ekyali mu nnyonyi eri ssebo nga kifumba mutuku. Yaaye yaaye nga yalinga yaaye, tufudde tufudde nga yalinga tufudde. Ekiwuduwudu ky'ennyonyi okwali kutakyali biwawaatiro wadde ekyensuti kyesolosa wansi, kyekwetulira mu ntuumu y'omuzira ne kigenda nga kiseeyeeya mpola mpola okutuusa lwe kyatebenkerera ddala wansi. Mu kavunkana ako konna abavubuka babiri baali bamaze okuwandagala ne bagwa ebweru w'ennyonyi. Abamu ku abo abaali basigadde munda, entebe z'ennyonyi zaali zibanyigotoledde ku bisenge by'ennyonyi. Ate abo abaali bakyalimu akategeera ng'emiranga gya ayi Katonda tuyambe, ayi Katonda tuyambe nga gye gibali ku mimwa. Ennyonyi bwe yayimirira, emiranga, ebiwoobe n'obujiijiiri eby'obulumi awamu n'entiisa ne bibuutikira ekifo kyonna.